Bintu si birungi omuyizi wa Kyambogo University Omulala Afudde mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri ey'ekibwatukira so nga Walusimbi yava ku NTV agudde mu bintu. Laba nno omulimu gwafunye ebipya bizuuse nkubuzaako subscribing, sharing, commenting yonna gy'osinzidde. Genda ku www.kampalamediatv.com oyongere okulabika nga ogoberera ffeeto, oyongere okulabika nga obaolyawo tukuweereza. Ensonga gye njagala nkutwalemu kati amawulire agaliwo tegawooma era nga gasindukiriza emmeeme. Bassebo ne bannyabo wetujjidde ku mpewo kati wetwongedde okulabika nga tukitegeera ate waliwo omuyizi omulala wa Kyambogo University avudde mu bulamu bw'ensi eno. Onooteeka okukijjukira wetwogera mu bbanga lya myezi wagindaba ebiri abayizi abakawera 6 mulambirira oba oliawo bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti be baakagenda mu maaso okulabika nga bafa ku ssettendekero wa Kyambogo University okuva mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri eyeraliikiriza. Wano musajja mukulu abadde mu mwaka agenda mu mwaka ogwokusatu ng'ono twongedde okulabika nga tumutegeera nga Kasozi Israeli ate bassebo ne bannyabo yagenze mu maaso okulabika nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono abadde agenda mbagirawo okulabika nga atandika omwaka gwe ogwokusatu oba kyosobola okuyita third year, wabula musajja wattu tasobodde kulabika nga obulamu bugenda mu maaso n'agenda etagenda badda. Twongedde okukola okufefeeta wakati musajja wattu ono Bambi oba oliawo nga yagenze mu maaso okulabika nga afuna okukosebwa wakati mu kibumba olw'obulwadde bw'ekibumba bw'abadde nabwo, ate mbagirawo yakaabyemu eddakiika ziizo 23 obulamu ne bugenda oluvannyuma lw'okufuna olumi obw'amaanyi ku kikwatagana n'ekibumba kye. Musajja wattu bw'ati obulamu bwe ne bukoma. Mu kaseera kano of course entiisa y'amaanyi oyogera wali ku kasozi ak'Ekyambogo ku lw'abayizi be bagenze baziika kyenkana buli ssabbiiti wavaayo omuyizi afa n'ava mu bulamu bw'ensi eno, ekintu ekyeyongera okweraliikiriza bannaabwe abagenda mu maaso okulabika nga ate basomera ku ssettendekero lino. Wabula era we twongedde okulabika nga tujja ku mpewo, twongedde okulabika nga tukitegeerako amawulire agaliwo kati gw'omanyi obulungi munnamawulire Walusimbi ayali ku NTV amaze okulabika nga mbagirawo agwa mu mulimu ekitongole ekya United Nations High Commissioner for Refugees, ate ng'ono afuuse Communications Officer oba gw'osobola okuyita omwogezi w'ekibiina kino ekya UNHCR. Wabula musajja wattu ono yagenda mu maaso okulabika nga awuniikiriza ensi. Nsobola okukujjukizaako lwali lunaku lwakuna Apuli omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 28 we yavaayo wakati ku TV nga yakamala okusoma bw'ati amawulire n'ategeeza ensi nga bwe gwali omulundi gwe ogusembyeyo oba oliawo okulabikako ku lutimbe olwa NTV nga yali agenda mu maaso okulabika nga akola ebintu ebirala. Wabula kino kyayongera okulabika nga abamu bakibuusabuusa of course ng'omuntu eyali ku mulimu omulungi ate ng'agumazeeko emyaka 15 mirambirira nga tewali muntu yenna amusiguukulula, wabula ate n'afuna obuvumu oba oliawo obusuulawo ttawulo ng'agenda ku kisukkulumyeko. Nsobola okukuwaako okufeffetta ne nkujjukizaako omukulu Walusimbi yajoyininga omukutu ogwa NTV mu mwaka gwa 2006 bwe nga TV eno yakagenda maaso okulabika nga eronchingibwa wano mu namuggwanga erya Uganda, era bw'atyo n'agenda maaso okulabika nga asoma eggulire lye eryasooka ku TV eno ye December oba gy'osobola okuyita Christmas y'omwaka gwa 2006 omukulu Walusimbi we yatandika okukakkalabya. Ono agenze mu maaso okulabika nga bannansi bagenda mu maaso okulabika nga bamunyumirwa newankubadde NTV yabamwogera luzungu oba because wabula ye yasobola okulabika nga azimba brand ye okulabika nga yeeriisa enkuli mu mawulire ag'Oluganda n'obukakkamu engeri gye yagasomangamu ate oba oliawo ne gayongera okulabika nga gakwata abantu omubabiro.
wabula nsobola okukugirayoko ku kufeffetta musajja mukulu ono ngamba Frank Walusimbi yazaalibwa nga August 29 mu 1981 wali mu ddwaliro erimanyiddwa nga Kirembe Mines Hospital mu bitundu eby'Ekasese. Wano mbagirawo yagenda maaso okulabika nga asoma ku Busega Preparatory Primary School n'avaawo n'agenda Uganda Matters Secondary School n'avaawo n'agenda Rubaga yasomera Uganda Certificate for Education n'olwekyo omusajja munnabyanjigiriza teyakoma okwo n'agenda okusoma Advanced Certificate mu by'okusomesa oba mu education ate mbagirawo n'avaayo n'agenda okulabika nga asoma Bachelor of Arts mu Mass Communication wali ku Uganda Christian University oba ku UCC. Era bwatyo n'alabika nga agenda okusoma Masters Degree mu Development Studies ku Uganda Matters University. Mbagirawo Frank Walusimbi yagenda maaso okulabika nga akolako mu mikutu egy'enjawulo era wano yakola nga mbagirawo yakamala okusoma yagenda n'akola mu Sunday Vision Magazine era bw'avaawo n'agenda n'alabika nga ajoininga Daily Monitor ate gye yavaamu mu 2015 mbagirawo bw'atyo okuva mu Daily Monitor n'asala eddiiro n'agenda ku NTV ku Christmas y'omwaka 2016 okutuuka olunaku olwaleero wajoininze ekitongole kyenkugambye bulungi ekya United Nations High Commissioner for Refugees oba ekitongole ekyababundabunda ate yafuuse omwogezi waakyo weyogera wano munda mu ggwanga erya Uganda. Ensonga bwekisobezi lisigala ng'otugoberera yonna gy'osinzidde twongere okulabika nga tukuweereza yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.